you stuck, feeling lost or hopeless? Are you searching for meaning or purpose of your life? Are you struggling to achieve your intentions? Do you want to recreate your life? This is what I know. I have been there. I can show you how to get unstuck. I can show you how to create your path. I can help you develop your roadmap to being and living. I can help you find fulfillment in your world. You got a purpose. I know. You were born for something. You were created for something. Your purpose is hidden in your story. Your story is your uniqueness. Your uniqueness is your purpose. Your purpose is your business. And hear this. Your business is my business. Your business is my why. Your business is my purpose. The only way out is through. Subscribe to my channel, Simon Ssenkaayi, or go to www.simonssenkaayi.co.uk. Twagala okwebaza Mukama Katonda abukeesezza amakya g'olwaleero. Tumwebaza olw'ekisa kye, tumwebaza olw'obulamu, tumwebaza olw'omukka gw'atuwadde, tumwebaza olw'ebirungi byatukozesezza sabbiiti eno. Ne twongera okweteeka mu mikono gye naddala ekiseera omwaka we gutuuse. Olwaleero ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Ntenvu oba Disemba. Esigadde esatade emu bweti esigadde ku mwaka guno, era eno esatade eddirira esembayo. Kale tuteekwa okwegendereza ennyo n'okutunuulira embeera ez'enjawulo, era tumwekwasa ennyo naddala mu kiseera kino. Abantu bangi bafa. Tuteeka mu mikono gye abo bonna abayita mu kusoomooza okw'enjawulo. Naye gwe nange bwe tubanga wetuli, twebaze Katonda olw'obukuumi bwe. Tetulina nnyo kyanjawulo kye tumuwadde, wabula olw'ekisa kye n'okwagala kwe tukyaliwo. Tusaasira nnyo mwenna abakoseddwa, abayita mu kaseera akazibu. Amazima gali nti teri kkubo ddala. Olowoozaamu ebintu bingi naye tewaliwo kkubo ddala, kubanga era y'entandikwa ate era ye y'enkomerero. Kale kyonna ekijja tusaba busabi atusaasire, atuweemu ekisinga obulungi mu ekyo. Nga bwe mbagambye nti eno esatade eddirira, esatade eddirira esemba mu mwaka guno 2020. Kale ekitegeeza nti omwaka gugenze era gugenderedde nno ddala. Teri yasuubira nti bwe guti bwe gulibeera. Naye bwe tutuuka mu kiseera kino tewaba kyakuyiga kipya, wabula tuzza obwenkulumu era tufuukira ddala embuzi. Tuzza obwenkulumu okuddamu okugaaya ebitaagonda, okuddamu okutunuulira tutambudde tutya, tugenda kutambula tutya, okusobola okweteekerateekera ebiseera n'ebiro. Jo ku nnyimba z'amazaalibwa ga Mukama waffe, Ssaabasajja yagambye nti ebigambo by'omukulu tebiddibwamu, naye atusabira kubanga atandise okutunuulira ekiseera ekijja nga kiraba kigumu. Kwabadde kutumulisiza okulaga oba okutujjukiza nti tusaanye okubeera nga abantu abafaayo ennyo, okulengera nga tuyigira ku wa gye tuyise, nitusobola okulengera wa gye tulaga, olwo ne tusinziira we tuli okutandika okweteekateeka ngeri ki gye tunaatambula okugenda mu maaso. Era njagala okukkaatiriza ebintu ebikulu bina, kubanga Mukama Katonda nga tuwadde ekisa n'obulamu,
ate omwaka ogujja tunaaba tutandika ebintu birala. Njagala okukkaatiriza ebintu bina. Ebimu ku bikulu omwaka guno bye gutuyigiriza n'okwongera okutusaba okwetegereza newankubadde tegwogedde bigambo gukozesezza bikolwa. Wonna w'oli mu kitundu mw'oli we wasuze osaanye okubaako ebibuuzo bye weebuuza. Osaanye okubaako ebibuuzo bye weebuuza nga weebuuza mu butuufu ntambudde ntya, ndagawa, ngenda kukola ki, ngenda kukikola ntya, ngenda kukikola naani, ngenda kukikola ddi. Bannange tulekeraawo batukyeyigirize, tulekeraawo okwongezaayo kye tuli ne kye tuteekwa okukola. Tulekeraawo okwongezaayo kye tuli ne kye tuteekwa okukola. Olwaleero nga bukedde, olwaleero ng'otegeera bulungi nnyo nga tewali akulowooleza, nga gwe weezuukusizza, weesanze ozuukuse olw'ekisa kya Katonda wo, era ng'owulira bino, osaanye okwebuuza bw'otambudde, bw'otuuse wano w'otuuse, lwaki ofaanana nga bw'ofaanana, ekyokubiri olagawa, mu bulamu bwo olagawa. So tuula wansi weefumiitirize ekibuuzo ekisooka, gwani gwe gwani, kiki ekikwawula ku bantu abalala? Omwaka gutulaze nti omuntu atamanyi kyali bambi abeera abungabunga bubunzi naddala singa ensi eba ekyuseemu katono okuva ku kkubo kwagisuubirira. Gwani? Enkuba bw'etonnya oteekwa kukola ki? Omusana bwe gwaka gw'oteekwa kukola ki? Embeera ey'enjawulo bw'ejja oteekwa kukola ki? Olina kukola ki? Gwani ekikwawula ku bantu abalala? Gwe ani? Weebuuze, nze ani? Kubanga bw'otomanya gwe ani, ebiseera ebisinga tomanya na muwendo gwo, tomanya na kyoli. Abantu bakuzannyisa, ensi esobola okukuzannyisa, okukutwala nga yo bwerowooza bweyagala. Lwaki? Kubanga naawe kennyini gwe avunaanyizibwa tosobodde kutegeera gwe ani, osobole okutegeera kyoli okiyimirireko mu bulamu bwo, okikole n'amaanyi go n'okwagala kwo. So mu mwaka guno njagala weebuuze. Tulabye abantu bangi ng'adduka nadda eno eryo ne likoma, n'adduka nadda eno eno ne likoma, n'agenda eri eryo nalyo ne likoma, n'alowoozaako eno nayo ne wakoma, n'abeeraawo nga yeetooloola bwetooloozi, alwanako byalwanye n'amala n'akoowa n'abivaamu. Abasomye ku psychology oba ebintu by'obwongo, omusajja yateeka emmese mu box n'agisibiramu, ng'agera ekiseera n'agisuulirayo akamere. Bwe yali akagiteekamu, emmese yalwananga nnyo n'ekuba box ng'eyagala kufuluma. Ekiseera ekyakamere ne kituuka n'ateekayo akamere n'erya, n'eddamu n'erwana. Wabula ebiseera gye byagenda bitambula, emmese yatuuka ekiseera n'ekimanyiira, n'ekkiriza ng'erinda akamere lwe kanaasuulwayo. Yali temanyi kyeri, yabulwa kyeri, n'ekkiriza ekyo kyetaali. Ensi esobola okukukkirizisa kyotali n'obeerera ddala ekyo, era n'okkiriza embeera n'osanga omuntu nga yakkiriza nti nze bwe nteekwa okubeera, sisobola kusukka wano. Na bino byonna bye tukola abantu bangi basobola okubikola naye tebekkiririzaamu kubanga tebamanyi kye bali, tebalina kukkiriza mu bo. Kyova olaba balwanira nnyo abalala, oba bayinza n'okulwanyisa abalala
nenga ye kyali kinene n'okusinga ku ekyo kyatunuulidde era kyalwanirira. Mu mwaka guno nga tonnayingira guli soka weebuuze gwani. Ekibuuzo ekyokubiri, oyagala ki? Kiki ekikuzuukusa buli lunaku? Kiki ekikuteeka ku programu eno buli lwa mukaaga? Kiki ekikutuuzizza mu takisi eyo gye wavuze jjo ne bitatambula bulungi? Lwaki oddayo okuggulawo edduuka? Lwaki oddayo mu katale? Kiki kyonoonya? Kiki kyoyagala? Usain Bolt muddusi mulungi naye bw'otomuteerawo kaguwa akoowa. Cheptegei, Kiprotich baddusi balungi naye bw'otomuwa kkomo na buwanvu bw'agenda kudduka atuuka ekiseera n'abivaako n'akoowa. Kiki kyoyagala mu ekyo ky'okola? Kubanga ku nkomero ya byonna ebiseera si kyekikulu, wabula gwe obulamu bwo mu biseera ebyo. In the end, it's not the years that count in our life but the life in our years. Tewali ajja kujjukira bbanga lyewavugira taxi, myaka gye wavugira taxi. Buli muntu ajja kwagala okumanya mu myaka gye wavugira taxi wakolamu ki. Teri ajja kujjukira myaka gye twatula ku CBS kusomesa program manya kyoli manya omulimu gwo, wabula kiki kye wasobola okwekoleramu gwe ng'omuntu. Kubanga ku nkomero ya byonna ekyo kye batunuulira era kye bapima, naye ekyo kiva tosobola kukituukako na kukiddamu okuggyako ng'otegedde ky'oyagala ne ky'okolerera. Lwaki okola? Lwaki ozuukuka? Lwaki okola omulimu ogwo? Oyagala gukomewa? Oli yagamba nti the problem for most of us isn't that our dreams are too far and cannot be reached but they are too near. Ekizibu kyaffe abasinga obungi si kuba nti ebirooto byaffe biri wala nti tetusobola kubituukako, wabula biri kumpi nnyo. Bw'atandika taxi ebirooto byaggwayo olowooza gy'ogenda okuvuga emyaka gyonna tosobola kugivuga, olunaku lujja kukyanga awo wooli toliiwo. Kakati kiki kyoyagala mu ekyo? Kyovulaba nti tusigala tunoonya ensimbi nga tukkiriza nze tulina tezimala. Mu butuufu teri ssente emala. Alina akawumbi anoonya kalala, alina obuwumbi anoonya bulala, n'okutuusa kaakano era abazirina mu bungi bakyanoonya bwe bafuna endala mu bungi. Ekikulu si kya ssene mmeka z'ofuna, naye ezo z'ofuna ozaagalamu ki? Ky'ogenda okuteekateeka kikutuuse ku kyoyagala. Tutambula bulijjo era omwaka gutandika ne guggwako n'omulala ne gutandika ne guggwako, naye nga tetulina kaguwa, tetumanyi kye tukolerera. Bw'olengera gy'olaga n'omanya ne ky'okolera n'awali ekkomo, byonna oguma n'obiyitamu. Kubanga si lwakuba nti obulamu bw'oyitamu bubeera bwangu, wabula lwakuba amaaso gasigadde galengera, amaaso ag'omunda gasigadde galengera ekyo ky'oyagala. Omuntu alengera ky'ayagala, omuntu atunuulidde ky'ayagala, ne bw'oteeka emisanvu mu kkubo asigala atambula si lwakuba ekkubo lyangu, wabula kkiriza mu ye olw'ekyo ky'alengera, ate n'okukkiriza nti ekyo ky'alengera kikye era kyamuweebwa. Kiki ky'oyagala? Bw'atandika edduuka wali oyagala likomewa? Bw'azimba essomero wali olyagalamu ki? Wali oyagala dditwalawa? Wazimba dduuka kuteekawo dduuka kufunamu ssente, oba wazimba edduuka retail shop ng'oyagala efuuke wholesale? Wakola wholesale ng'oyagala kukoma ku wholesale, oba wali oyagala kukola hypermarket? Kati nga bw'olaba Oweekitiibwa Freeman yatukoledde hypermarket. Kiki kye wali onoonya mu byonna by'okoma? Kyekiri kye nabagamba, obuweereza si mulimu. Olunaku lujja kukyasa Musajja Kabaka asiime nfulume CBS. Simon munnange oweerezaako ekisoboka, kakati nno fuluma naawe ogenda otandika ebiki ebirala. Sigenda kutuulawo mpaka era sisobola kulwanirawo. Nteekwa kukolerawo kye nteekwa okukola mu biseera mwe nteekwa okukikolera, kubanga ogwo gwe mukisa Katonda gw'abampadde mu kiseera ekyo. Buno buweereza si mulimu, wabula nteekwa okutuuka ekiseera neebuuze obuweereza nga bugenze bukendeera, kiki ekiddako mu bulamu bwange? Kiki ekiddako? Ekibuuzo ekyokusatu, kyoyagala kikwetaagisa ky'okutuukako.
buli kintu kye twagala mu nsi kiriko omuwendo. Omulembe gwaffe guno gulowooze kwegamba embeera eguleetedde okulowooza nti osobola okutuuka gy'olaga nga tobonyeebonye. Essabbiiti ejja lunaabeera Lwakutaano, gajja kubeera mazaalibwa ga Mukama waffe. Naye bulamu oba yaani yalina okwetikka omusaalaba gwe. Bannange, buli kintu kiriko obulumi. Obulumi si kabonero akategeeza nti ekkubo ly'okutta ebbi. Obulumi kabonero akategeeza nti ekkubo ly'okutta ettuufu, ate ddene enkomerero yaalyo waliyo obusukkulumu obw'amaanyi. Ekitegeeza omuntu alina kuguma, kukkiriza, kuyita. The only way out is through. Ekkubo lyokka erikufulumya kuyitaawo wennyini mu tanuulu. The best building block is one that has undergone the finest furnace. Block esinga okuzimba enju yeyo block eyidde. Block eyidde ye ebadde okumpi n'omuliro. Bino ebisigadde bibeera bikonwa. Kituufu otegedde ky'oyagala era omanyi otegedde ky'oli, otegedde ne ky'oyagala. Muwendo kigwoteeka okuwaayo. Tewaliwo bannange lunaku lugenda kukya ng'olina obusobozi teruliiyo. Katonda yeewuunyisa bw'oba onoonya akakadde n'akakuwa aleeta okusoomoza kwa bukadde busatu. Ogenda okulaba ne ke wabadde ofiibaanira ofune tekamala. Teri ssente emala. Oteeka okukkiriza okubaako omuwendo gw'owaayo ku ekyo ky'oyagala. Tewali ky'ogenda kutuukako kisukkulumu kitayita mu bulumi busukkulumu. The price we pay is equivalent to the magnitude of the dream we are pursuing. Omuwendo gwe tuwaayo guzitowa okwenkanankana ekyo kye tunoonya mu bulamu. Anoonya akawumbi awaayo omutango oguzitowa ng'akawumbi. Anoonya omutwalo awaayo omutango ogwenkana omutwalo. Mutango kigwoteeka okuwaayo okusobola okutuuka ku kyoyagala. Ekibuuzo ekisembayo, kyoyagala okyagala ddi? Waliwo bannaffe be twabadde nabo jjo bugenza okukyala leero nga tebaliiwo, tebaliddamu kubaawo nate. Katonda akedde ku makya leero n'akuzuukusa ng'olina omukka gukyatambula bulungi mu mawuggwego. Kyoyagala okyagala ddi? A goal is a dream with a deadline. Buli kintu kyonna kiriko entandikwa, kiriko ekkomo. Oteeka okwebuuza ebintu bino nga tetunnasala kaguwa kuyingira 2021. Nzaani? Njagala ki? Kinneetaagisa ki? Nkyagala ddi? Nzaani? Njagala ki? Kinneetaagisa ki okukituukako? Nkyagala ddi? Nzaani? Njagala ki? Kinneetaagisa ki okukituukako? Nkyagala ddi? Nzaani? Njagala ki? Kinneetaagisa ki okukituukako? Nkyagala ddi? Buli lwategeera omuwendo muggwe n'okwekuuma ojja kusobola okufuba okwekuuma. Waliwo by'otajja kukola, ojja kufuna discipline muggwe, si lwakuba nti oteekwa okuba nayo, wabula tandise okulaba ng'ebirooto byo binene okusinga embeera yonna gy'oyitamu. Njagala mwefumiitirize ku bintu ebyo. Tunaagenda okudda wano Mukama Katonda nga atuwadde ekisa. Tunaaba tuzze mu nnaku ezisembayo ez'omwaka guno. Tewaliiwo enjuba tejja kukyuka. Enjuba tegenda kukyuka kukulaga nti obudde buweddeyo oba omwaka gukyuse. Naye gwe mu bwongo obwo ojja kukimanya ng'ennaku z'omwezi zikyuse. Ate nawe ojja kukiraba nti buli kiseera kye baapima kye tuyitamu kirina kye kikyusa ku bulamu bwaffe. Yali adduka emisinde emiyitirivu, otuuka ekiseera n'ogonda nga tokyasobola. Kale weefumiitirize ku bigambo bino, olabe olagawa, ogendawa, ovaawa, oli luddawa, ogendawa, ovaawa, oli luddawa, ogendawa. Njagala okubeebaza okuwuliza puroguramu eno. Ebitabo Amaanyi g'Obuntu byafuluma weebiri wano ku kakkalabizo lyaffe ku Kabakanjagala Road, okuliraana waggulu wa CBS Powesa. We tuli awo, ebitabo ebyo bijja kubeerawo era weebiri.
ekitabo kya 5,000 mu luwummula luno abaana bakomyewo osobola n'okukifuna mu ddoboozi ne bawulira buwulizi ebigambo bisobola okuzza obujja obulamu. Singa omwana we akwata ebintu ebiri mu kitabo ekyo n'abiteeka mu mutwe gwe ku myaka gye egikyali, kkiriza oba gaana, obulamu bwe bujja kubeera bwa njawulo kubanga ajja kwongera okutegeera ensi mwatambulira ne mwakulira, asobola okumanya atambudde atya era agenda kutambula atya.